Kwegamanga tumaze mu mwaka gwa 2018 ayina byonna Makasi yali ow'emyaka 4 bazadde be bamujja ku jjajjaawe Rukunjiri ne bamuleeta mu Kampala ajja awummule. Olw'embeera gye yali tamanyidde, ono bwe yazuukuka ku makya nga bano bagenze okukola, yatambula mu kungujjo anoonye ewa jjajjaawe gye yali yava. Ngamba njagala kugenda mu kyalo siyinza kusobola yeno nimanya embeera omwana yali wa myaka 4-5 nimanya ono mwana mulayo yali mu yakusaaga olowooza yasulako yakeera bukeezi kugenda. Bazadde be batandika kaweefuba okumunoonya bw'oya kutuuka kubaggwa ku ntumbwe wabula nga buteerere. Tunoonya omwana awo wonna ne tunoonya wankulu ku biki awo wonna ne tunoonya Kabowa wonna Ekibuye genda babies home ande tumulaba twamula ebbanga lingi nnyo. Taata we ng'ono mwana we mubereberye atubuulidde nti ebbanga lyonna ng'anoonya omwana we talina ke yasigaza. Mwana ebbanga lyambuzeeko sirina kye nnina nze natuuka okungoba mu nnyumba ng'anoonya oyo omwana amunoonyeza emyezi nga 8 sikyakola noonya omwana buli omu agamba gwe watunda omwana. Wabula ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno twakulaga emboozi y'abaana okuva ku Kankobe Children's Home nga banoonya ab'eŋŋanda zaabwe era ng'ayimbisibwa Makasi yali omu ku bo. Wadde ng'emyaka gibadde gyekulungudde waliwo eyamulaba okumwetegereza ng'afaanana oyo abazadde b'amanyi gwe baali banoonya. Recently we twalinga mukwano gwaffe mu kyalo we yalaba TV n'atukubira n'atugamba alaba amawulire ku Spark TV then n'agamba mugende mu reviewing. Evelyn Nabiteeka omu ku bakuuma abaana bano atubuulidde nti oluvannyuma lw'abano okuleeta obujulizi obumala ng'amateeka bwe galambika tebalinaamu kakunkuna konna nti bano si be bazadde b'omwana ono. Era baabireese ne twongera okubikwasaganya n'ebyaffe wano bye tulina. N'olwekyo nga tulambikibwa probationi waffe okuva MPG Mr. Burhan Kibalama atulambise bulungi ne tusobola n'okutuuka mu maka omwana gye yakola ki gye yava okubula e Rukungiri. Basiimye Spark TV olw'okukola ng'emboozi ezikyusa obulamu bwabwe. Era mbeebaza nnyo n'abaana abatannabafuna bazadde baabwe basobole okuzuuka. Bonna mbeebaza bannaye Katonda banyongerezeeko bannaye sirina kyakubakolera. Banne ba Makasi babadde awangaala nabo mu nnyiike bamusabidde Saale musiibula. Wano era we baviiriddeyo nga bawanjagira omutonzi abaggulira enzigi nabo ab'eŋŋanda zaabwe babafune. Yanze okumu junior nina emyaka 13. Maama wange yali atunda bwowolo ku kkubo erinnya lye Eseza. Maama yonna gy'oli oba taata basaba mujje mundabeko temutya kuba nange njagala kulira mu famire ng'abaana abalala. Enoka Mukisa Davis. Mu bano mulimu Okumu Junior yabula ku bazadde be nga wa myaka 5 kyajjukira nti maama we yali asiika buwoowoolo ate nga taata we yali muvuzi wa booda. Omulala ye Masaba Alex, maama we nga ye Mbogo Shamimu. David Mwesigwa Kaggwa wa myaka 8 nga yalekebwa ndi ku Tamadda mu mwaka gwa 2020. Ndi wano kunoonya bazadde bange mbasaba yonna gye muli mujje wano mundabeko oba muntwali. Jjukira gye nnabulira noonya bazadde bange nze Kizito Moses kyali wajjala na mugongo. Yerubo wa David Kisaache nga yabula wa myaka 3 mu 2017 yalekebwa omusajja ataategeerekeke kansanga ku kibaati. Mukisa Enoka ye yalekebwa agambibwa okuba kitaawe mu ttoni nnyiremu esangibwa Eggaba ng'ateeberezebwa okuba nti yali abeera ggobero. Omulala ye Peter Kisekka ng'ono yabulira Kibuli Kimbugwe zooni mu 2015 ne Ziwa Abdurrahmani nga kitaawe amanyiddwa nga Ziwa Sharifu. Odonga Albert nabulira Kibuli ku poliisi. Bazadde bange mujje mundabeko yonna gye muli. Yali yanze Ziwa Abdurrahmani. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.